Lubalusewa TV mazima ku mazima mu butufu wasaba abantu bano bana yabaganda mutubale mu amagezi abaganda batubale mu amagezi tosobola kugoba sewa nyana owensenene muzukuru wa Kalibara atolete musiri oyetani musiri from Mbare kale bwe baba ina amanyi njagala bakwate sewa nyana bamutwale Mbare aliye njagala bakwate sewa nyana mumuteke wa owofe kazo aliye bali tuwa bantu ekitibwa abana baono muri kubagoba muleta ba musiri muleta bare bongoya wentunga wetagena ntungamu amutwale ntungamu siganti nsosora n'ekintu kino mukyogera nnyo abana rembu tujja kwesimba wano wati muda wamu katu wati musiba muleta wano wabana dwaji to mwagala era nasanyuse nnyo machinde nabakubide engalo mwebale be machinde abantu be machinde nabakubide engalo mwebale goba nyeko kitege omachikama chikama nyeko mwanyi kitegeza jealousy nze kandi researcher sirinya Lubalusewa TV mazima ku mazima Matuga Estate Properties natera tukutuusizako plots ku bei rahisi ddala okuvira ddala ku milioni 4 Matuga kasalirwe tuina estate yaffe empya gye tuguddewo ya milioni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku milioni 4 tuina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasalirwe eno nga futi 25 kwana ya milioni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasalirwe so nayo mujeyune tubere nga tugibatuusaako tusazeewo kubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika netugamba katubayiwemu ate ebipya ku bei rahisi futi 25 kwana tuinayo ey'emiliyoni 4 netubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinzira wawo oyagadde na buwanvu ki bwoboyagala tuina ne estate yaffe empya eri Matuga Sanga nga wakava mu town y'Essanga ngodde Gombe ku luguudo oluva Matuga okudde Semuto eno kumpi eri kukubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya milioni 27 eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo so mutwe yino tubere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estate Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima Okay, tukwebaza gwe wena akyatwekumidde kwano ku Lubalusewa TV nate tukomyewo ne programu ya Fenganzi nsonga ku nsonga wano ku Lubalusewa TV ajisa mwegemanya olunaku lwali tukomyewo analyst agenda kubatwogera ku nsonga ezimu ezitambudde mu wiiki eri ewedde olunaku lwa Monday buli omu alina okukkira n'asobola okuba nga agenda okukola era naffe tubakeereza programu eno oyinza okuba oli ku mulimu awo nobanga usubscribinga olikinga okomentinga nolaba biki ebitambula nkukyukiza Matuga Estate Matuga Estate wamu ne Band Properties bano nno nga basangibwa Matuga bakola ku byattaka batuukira osobola okuba nga bakwasaganyiza ku nsonga z'ettaka olina kyapa kyabula Matuga Estate poloti balina ezitambula ennaku zino balina poloti byapa 35 miliyoni osobola okwefunira poloti nga kyapa mu ngalo nga leetotakanyizibwa bambino ate simanyi wano waliwo nanyini wano waliwo abakungu mugundi bazze ate baagala kujjawo Matuga Estate kaso gyekwata oba ojja kufuna Mosh Media bakola ku bya bifaananyi batuukirire basobola okuba nga bakubira ebifaananyi kwanjula mbaga kuyingira nyumba birthday baby shower byonna abamasomero mu batuukirire basobola okuba nga babatuusaako brochures ez'omulembe posters ez'omulembe ate bannabyabufuzi abagenda mu kwesimbawo Mosh Media yasazeewo nti egenda kuba ebakolera posters ate nesobola okuba nga ebatimbira ebipande yonna gyogenda okuba nga weesimba oli MP mu constituency yonna sijja kubalwisaawo kambawo omugenyi waffe leero bannagamba yatukyaziza asobola okuba nga yeyanjula ate tube nga tweyongera sebo tusanyusa okulaba nati kale nze nsinze sebo ate nze mbakyaza nti era mukyaziza badirector ba Lubalusewa twebaza bonna abali ku mukutu batulaba ku TV eno Lubalusewa TV Kazwa Nathan David
Okay. Ndi mutunuzi wa nsonga za byabufuzi. Nengo zitunira bulungi anyonyola ebyobufuzi nga bino. Oziyita mu lukwakwaya. Siri lukwakwaayo. Naye nziyita mu nga bwe kirina okwogerwa. Okay. Omanyi waliwo ekizibu ekiri wano nti perception want to be taken as actual, which is very dangerous. Nti akulira baroya president wa Uganda Law Society omurasta bamuyita Semakade omurasta Semakade nti bwavuma Justice Musa Sekana nagamba Justice Musa Sekana is injustice Musa Sekana kwekyo mukikubira mu ngalo and you actualize it, and that is good. Naye ate nze kazola wenga nti President Museveni alina byakoledde abantu ng'olimba biruwa. Anti bobaga nti biruwa ng'obibalaga. You are turning perception that is full of lies to be a fact. That is very dangerous for the society. You are making people to lose hope, of which everything that should give people hope is here. Uganda bw'ogiberamu ffe tutambudde ensi z'enjawulo. Uganda bw'ogiberamu tiwali nsi yosobola kusanyukiramu nga Uganda. Uwane wa gyogenzeeko. Ne US nakave mu 11. Ezitwetore onyimya bunyimya ate obogena mu US wali ogenze kola. Ate ogenze kola kinzo ombise muntu ate jukira bw'obogena mu US osoka ku stoppinga history. History mayinti kisawe kyawa. Kyawa. Simanyi. Tumanyi kati gweleka bamanyi boogere. Ono kusamba History International Airport. Eri Bungereza. Ozo kubosoma kisome. Ati kati nange kisome sinze kwa tachimanyi. Kubanga katigwe. Omuna mawulire. Amawulire gayina emirimu esatu. Gayina omulimu ogubayita educate, inform, entertain. Kino ekya entertain osobola kukikola nga tokoze research. Yigiriza somesa owe obubaka informing abantu wo obubaka katogena ko obubaka kinga tomanyi. When you are when you are uninformed, you are going to misinform instead of informing. Kakati bena mawure betwina kubanga bwe nkubuza nti capital city ebayita Lulongwe yansiiki tomanyi Lulongwe ninga atogamba nti olimu namawulire ekyo zo kinonyereza oluvanyuma ati kulaba tubale twaga tusoka tufenye ate mu kyaffe wano bwe tumaliriza wane waffe tusobola ate okubanga letutegeera wala kyakulabirako ekyo nkyeseke kyokulabirako olaba naawe ntoyaga nnyo okumanya ebyeri kuba omanya ebyo bifu ebya wano matebuta mbade ekyo mukiretedde ewenkiretedde nti mu Uganda yensi gyobeeramu n'owuli emirimbi kati kangubuze mu katono gwe bwe wagenda mu Amerika tulabayo embeera enjawulo kusinga wano enjawulo weeri naye n'abatuuze b'Amerika banjawulo kuba na Uganda bo baagala ensi yaabwe basiima ensi yaabwe era nobwaba criticizinga tayabusinga kati kankubuze mu kazola omuntu bw'avayo n'agamba ensi esooka olinde omuntu ayagala ensi alinza kwambala masiki nti emitima gyakaluba njagala kufa n'omuntu ekimala tukoye muzeeyi oyagala ensi yo atuwulira kazola omuntu bw'avaayo nagamba mu nguudo mulimu ebinnya oyo aba tayagala nsi ye aba tajagala. That one is okay. Era President Museveni yagamba nti siti abantu aboogera weakness za NRM nzikola enkyane babola ekyokwogera. Omwana yavuddeyo n'agamba nti lwaki enguudo ze Uganda tezisobola kutereera nti bwe zinaavaayo ne bazikola ne zitereera ate abeesimbawo baneasabira ku ky'obululu akyaleko Burundi ni oba Kongo bano zo nungi nnyo enguuto kyekintu ekitambulwako bunaku nolwo tetogamba nti ekyo tukikole once and for all naye osobola oziduddaabiriza kati tulakita genda mu kibuga kirabika gobeera mu kyalo eyo Matuga ebibuga byonna tulakita ziri mu kukola buli Kasonda na Kawa na Tete wa bali mu kukola makubo nti ono mukyala ajja ati katumwebaze you gave credit where it is due ono mukyala obaleeta omupya executive director wa state council aze n'amaanyi bwe mutyo muwaana omuntu nga yakajja ate kati ekizibu we kiri bwe kiti nti omukozi bw'ajja akolere bulungi gavumenti ab'opposition mukuba n'enyimba kendeeza speed yayimba ntya mu bwaini etugambire ku Jennifer akendeeza obukambwe naye ng'obukambwe bwaliwa okujja kasasiro mu kibuga okujja abatembeyi mu obukambwe era ategeeza ko bantu kiyosiki mu kibuga kibuga kyawa kazola waliwo okyeyanjula wali ogenzeeko ate nyeyanjula baze nze kuwasa wano nze kwogera ffe tulina olugere ente bwejja okuzuga mu kuyita mutya gamba mukuyita mutya wammwe wano
okaba nawe tumanye kaba baba chikubye ente bwebe ese kukaba ate tesola kola ki tesoka kutura wansi kati nzize kwogera ate soke nzinya yanjure ate tura byo kurase yaki ekikuri ntinya yanjure ati nkati nkusosowerera ebiri mu Uganda ebiri mu Uganda ebyewunyisa bingi tubadde wali eri kugundi kusema kadi tosobola kuba nti omulamuzi nga gwe basobyako ate notula mu musango n'ogusala ate oyo yalina okusala kubanga ne Jeno Mugabi owa kooti maaso ye era yayagusala nti Aaron Kiza kanso genda mu kooti ate eyo kirayira era abakikubamu ebituli ne wano olabanga tikisoboka nawe okimanyi nti kikola ekyo kisoboka kubanga lwaki kooti kutovu kooti gye bamusalide ani yali asaze omusango tibamukyajinze musango gwa assault because okuvuma kumanya nti wawa emisango baginafuya bakwata omuntu avumye mune namuwule ngoyo assault etya assault musango guli beyirebo ojja kuvayo gende waka nze kamba bulire information must be passed to young generation temulaba nti wakolize bande etabyo kusomesa byamagezi okakubuza byasema kale information must be allowed to be passed to younger generation kakati mwabagamba nti abazeite balina kibatugamba onategerera kubanga n'abakade balugera abaganda nti obukade ki wafuna engero obukade magezi era bwo bayagala kumanya Bible naye obukade magezi kitabo kyengero ne Zaburi obukade magezi naye n'omusiru naye akaddiwa ate omusiri bwakaddiwa tayogera bya magezi kala tuvula olugero luba luvaawo atuluvaawo amagezi katuwulira omusajja ono nali nyina omukazi omu ku TV emu kansala weyo Lubaga ningambula olugero nti obukadde magezi yagamba n'omusiru nga kyageza okwogera avuma pulezidenti waffe kakati goyinza kutuula mu butuufu ku lusaniya lwowolira kasiwani ka pulasitiika n'ovuma pulezidenti Museveni nti kituufu tategeera ensajja reforminze asanze ensi yagwawo fena tufudde matabuta abantu bali bagwawo gwebuuza jajja woina jajja woboina taata ate abazadde muvuma bavume wali otudde okukasi bintu mu lubalaza wamwe n'omugamba nti naye esi ali etya naye bwe babagamba ebyo twabikoowa tunaabeeramu olwo olugero mpaka ddi kakati ojja kuluvaamu ate ensejjuze mabega kubanga n'ababenganze bagamba tunaabeera mu lugero lwa Gaddafi nti ensi agitereeza mpaka ddi kati ekinsanyusa buli kyokola olina empeera yakyo esaawa eno Abalibya Sudan oli omusajja yafa bamba ali mugenda ye ye Gaddafi ali mugenda ye yafa naye era tali muggulu oli mutuufu ate kusinziira tiyali mulokole ali mugenda ye nze kinyogera bwogezi kakasa mukyana yange naye kambuzeemu katono kazola gwe bw'otuulaawo ng'oli wakewu tofumiitizamu n'ogamba naye pulezidenti Museveni asobola okuddako ebbali n'atuwa omuntu omulala ne waba NRM n'abanga siwa NRM n'atambuza eggwanga naate nze mba nyebuuza inconsistency impatient eri mu baana b'ennaku zino ab'emyaka 2 nti taata era tubeera bamawulire nnyo nti taata bw'aweza emyaka 6 oyo afe ettaka ntwale kubanga oyagala kukwana bakazi bonna banyirira mu Kampala tunda ettaka biliyoni zonna ozire zegwewo pulezidenti Museveni bw'aba kyakola olina olugero bakita kigezo olina okugezesa kwokole nga ogezesa ku famire ng'eyo famire si ggwanga lino ggwanga twogera ku ggwanga ate eggwanga national issue ate era kyemwononedde abaana bano bumulaba muyita bantu ba bulijjo bemuyita abaana ba wansi be bavayo ne bafuuka ba waggulu esaawa eno tumwebaze right honorable Nabanja bwe tumugoberera yali muntu wa waggulu taata we yaliko DC ne tokiraba nti kirungi okukyusakyusa ate nange kyenkugamba nti President Museveni has created political catchment areas. You know what it means? Nti creating ebifo ebyosobola kujjayo omuntu yena nakwembere eggwanga kakati ekyomusaba yakicreating awekiri naye kati majority is still ruling. Democracy means the rule of the majority. Gwolaba nti yalina okubeerawo paka si paka bakugambye paka jinja tarifa naye kati ffe kyetumusabira tumusabira emyaka nze kaleme okugamba nti ffe naye alina kimanyi that mind of mine is being supported by very many Ugandans. Okimanyi at least bw'addako ebbali n'abanga at least yatuwa ku birowoozo ku mukulembeze abazzo mpya namuga nti wano tereezaamu wano kola ng'ali wali ali mu nteze kanga President Museveni akyali osuwa kufancha Katonda yagala ensi ino tajja kumutujjako deka kwate emyaka gino 10 aweze 9 okukyenda mu mwadde wali aragirirwe mulala emyaka jonga jidda buto aina kinana jidda buto kwa muzara aina kinana
kata yakaja kuzajuzi miaka 8 katereka afuge miaka 10 aweze 9 kubanga his excellence Paul Biya yaine miaka 9 mu 3 acha kutenkasi yatandika mu 8 mugumu ono wa 8 mu mukaga. Do you see the difference? Ntori wana mu 3 ono wana mwena gwo bukulembeze nga bulabo bwe Kenya obwe America tebukunyumira ate Kenya jirabe kati Kenya ina njawulo chiche singe kiryawo Kazola anze njaga wangambye sinonyereze Kazola bikanyereza omuntu wa wansi tubunonyereze Kenya bajibanja sente meka Uganda bajibanja meka Kenya GDP per capita ate nze byenku gamba facts Kenya abantu abayina sente tebasuka 20%. Bwova o Nairobi ngogenda Mombasa otandika kulaba amaka abantu ngotusa katono bakaita vonyi oba voyi samusingira kitati kilomita 13 oyingire Mombasa nenga Kenya ne Mombasa manyi wenkana kuva Nairobi mu kibuga ovugira saa mwenda kumbi Kampala Kisoro oraba mafamu nenga gani Kinyata abayino bukaka bwa Kenya tebasuka abantu 15 percentage rose tesuka 20 abasikade bakusere nakugamba nto mugaka wa Kenya alya ubugari na nkuku oye mugaka yesudiri wawano ngalya kawunga na nkuku atabiri ayo mere toza nti lwakubanti ya wansi nedda eyo mere ya ngabo no sanga nti osogenda mba China nga bali amakovu tisaza nti bayina sente obula ye mere ya leka kubulire mugenda nimukwata GDP zensi nimuzigama nti abantu bonna bali bulungi awo muzungu yatizanyira ku mutwe kati Nigeria eina GDP esinga mu Africa situwakanye Nigeria bagaga naye okimanyi abantu abanje mu Nigeria baavu kuja ko Nigeria kyeyambye ka abantu eringa president Museveni kyakora abanya-Uganda ntireka talent z'abantu ziveyo kubanga talent egagawaza. It is not only kusoma okugagawaza abantu abasajja bano babubu Wine tubasiima nti balete nyimba zabwe talent nibazina nanyenyo mubiri nakagawala ntumura naje nakora kataba nakagenya Museveni nakagawala ekibaita talent ntensi bebera n'emirembe talent z'abana zibera spotted on kati gwe sawe no rubarusewo okutensi okutensi omubabiro ntikubanga rwachi watula no yiya nitugamba katwandikeko TV bagitare barusewa ntino bari barukwa herusere inti rubasewa tubatutuse andika rero obuzibu bututawanya mu mafuta engudo atikati mafuta oyagara ovugenga amafuta tigari era twabaretede ne pichipichi na amamotoka agatanywa mafuta tona biwulira byabwerere ate byabwerere ovuga vuzi okyusa battery ekyenyawo nekirayo ekiri mu nsi z'endala nti bo obatukako nga amasomero buli kimu kiryoke enguudo ziri bulungi olina bwaba mwavu naye nga afuna service mu malwaliro nze kikiwakanya kyovora anyegaira president Museveni tatufuga emyaka 10 ojja kusanga tulinga Netherland yemyaka gibemeka wona gaba 5 bwaka butono emyaka 5 enseno noyogera nga byogero li serious ngambe tundude mu kamera nti nsabira abana Uganda mwena abanandaba ngatona kaya na kuvuma soko yefumitirize Ggwanga no berifa Museveni kubanga avudewo oba ofunye muki kyogamba president Museveni bwaba akyuse Ggwanga libagenda kufa ati obukulembeze oba bamwita General oba Njoyi oba samusi enyera bideri nyalyo muna Kenya uyu yali ayagala kisoboka kyonna Kinyata viwa kwate Kinyata bwe yamwefumitiza naraba tayagala gundi tayagala insiye yayita Moi namutuzawo yamutuza kuva sawa 5 amuje mu lift bara mutute Mombasa owa Kinyata lift bara itugambe ruwano watu kutotambura amutuzize kuva sawa 5 za obwavu bunisa no kutambura sawa 5 zo kumacha paka sawa 3 zo kumacha karara ngo musajja asura ku ntebe namugamba comrade where did you sleep? You called me yesterday. I slept here on this year. Baga na kumu okwe bakanga bamutestinga. Obukulembeze tibamara ba passing on ngo bwewo maraka bwaba yayi. Ensi mujja kujiyuza yuza. Ati gwe una kusoda zonga zomira. Kubanga nze kyenku gamba kiri bweki. Wano Saidi Bare nsaba tajifuze bulungi. Somalia yali ajifuze bulungi. Bwe bagamba Saidi Bare va weche mara kimara. Somalia sifa abajurnalists kufuke Ggwanga. Kyenku gamba okiwulira nti Ggwanga
By the way, a family. Family is a picture of the country. Family ya mwe user. What you meant family is the guau. Ezali zamanyi nizifuke naku. Ate babadde naku nibafuka bamanyi. Kati America yo ngati vanga. America ina democracy emyaka 3. Uganda we are just have been democratic for only 39 years. Kakati ko kwatense democracy na abadonga president Museveni yali. I think before Museveni was Uganda democratic. Namwe mukibuza mukimanyi. Cyari kugamba tona kera na analeta ibaita abrogative something constitution. Ono nakera nagama ta parliament njiweze. Ono nakera ibyo byali wano. Democracy etandika china na mukaga de president Museveni. We have been democratic for the last 39 years. Bungereza eri mu myaka kumpi urukumi ngabaina democracy boyagala tufanane. Abaleba Lubasa TV tuli ne Kazola atongera mu bitambudde mu wiki tuvuddeko eri lero nakulwa Monday Lubasa TV nsonga ku nsonga program simanyi lero Kazola jayitidde naye mukambwemu Kazola unakulwe guno minister yavuddeyo minister bali omuzi na tutegezanga Dr. Kiza Besigye bwe yajiddwa mu komere Ruzira na twalibwako ebugolobya omuddwaliro erimu alabe kubasawo be yembeere tabuse yatugambye nti Dr. Besigye abadde ali ku hunger strike tuza kubeera nga tolya mmere olabanga Dr. Kiza Besigye ebbanga lyali ayanidde okukulembera eggwanga lino n'alemesebwa lwaki temumukkiriza ne mumuze waka n'awummula bulungi n'abeera ewaka n'atambuza emirimu gy'empola ng'ali waka tola nti omusajja embeera gye bamuddiza mu kooti nga yenna aweddewo ati njala mwe mulya nnyo tumusiiba gwe siibako dulayi naku 3 misana kiro oyo yasamamu oba tokyagatamimwe kakati n'amanabye nga yasamye bambe njala sindwadde tebanagambako nti Besigye alwadde kino njala oza dry eyo agikola lwaki okubanga tali naye kati kambuuze buli muntu yena anaaba n'omusango ne bakwata kubanga olina amawulire stardom kakati ogaana emere bakubira enduula ofulume sinagambako nti Besigye alina omusango kubanga tulina presumption of innocence nti omuntu bw'atanalangira nti gundi olina omusango kooti toba na musango naye ngumbuuza kyakulabirako what if Besigye has something to answer in courts of law bamuteeke kubanga ali kunjala naye tolaba nti at least basobola omuteeka wakati sitebamusibira ewaka kubanga ye Besigye naye gwe bakukwata mulimu icons zetulina okuwa at least that favor noga nti omuntu ono tumusibire ewaka kuba ne luli bamusibiranga ewaka nakugamba nti Levi Patrick mwana waswa yakwata Frederick kukiruba nga ate yamusakiriza bere president n'amutwala mu komera lyayo so Dr. Gutogerako yomu yajjanje ba president Museveni mu lutalo omusajja bamuyitanga Kikuku yali politician wa Kenya ngatawanya nyo Kenyatta mu yali kulare namulekane nagamba Kikuku am taking you to committee yagamba how many times have been in committee so tuleme kukozesa position zaffe okuprovoking government kubanga state kitegeeza is forceless. You cannot put any force on government which is mandated to be in power. Naye ekyo kyabese kinarabye mwegayirira nange ngakazoora negayira family ye n'abana Uganda government tumusajja bamucho okulya kubanga government eno ife abantu bakwata mpola ate bagambi ati tumwegayirire aliye tufunamye sewo ekitiibwa Dr. Honorable tukwegayirire byemere tutusiga bichamu ate n'okutukana baganda ate government ekusenga ate njala yekoze eki so tusaba nti oliye n'abasobe mu muyambe mu isemere mu misibwa musajja takola ki kubanga musajja wa mugaso mu Ggwanga Besigye wa mugaso mu Ggwanga mama yito kimanyi ekyo wa mugaso lwaki tebamuta n'aliire wakanga bambe wati yaze case to answer government yogiraba government ino obuyinza okusibira ewaka ne passport nezikujja nga tena wasobola kuddukira olaba yayi kakweza yagenda ne passport ansoko nziremu olaba kakweza atari ku
ku ddala lya Besigye yagenda ne passport Germany bali tebagimugyeeko eyamutwala yagijjawo government olaba state erina obusobozi okujjawo nawoli olaba Besigye bamujja Kenya kiba kizatalina wayinza kuddukira bamujja Kenya ng'agenze kukola ki era ina akatabo kagenza otongoza akatabo kawa ate amaloboozi ge twawulira enyonyi zyali apanga enyonyi zyali apanga kati kyenkugamba nti tuleme ate gwogambye talina musango so far because court has never declared him as if he's guilty in that particular manner but tugamba miyase ebiri mu public consumption nti twawula amaloboozi gagamba tulina okufuna emmotoka bweziti kukuba omusajja kati oliyo wali oyagala kutta yakuba engalo nze kyembabuuza human rights kitegeeza kuuma eddembe lyange nkuuma eryo kubanga n'omukulembeze wamwe Kyagulanyi yayimba nti nze bwonkube oli nkongera nguumi nga kyate n'ennyimba ze ng'ozimanyi nnyo ate lwaki muna Uganda tumuwagira awo atuvuddewo omayo tuludde okusingana nalukoola akalulu yakalya oba kaadi yagirya yagirya bwa gamba yagigula ebintu ebyali mu lujjudde debate n'ogiraba sente baziwera mu lujjudde kakati nkubuuze wawuliddeko nsereko olumu n'amawulire nsereko ebyayogera babiwulire nsereko ki anti bangi onabadde yesimbye naye ayakabirawo wamuwulira yagambye ki ate alina kyeyayogedde yagambye kikumi mwaka bwe yafuluma yayogera gwe tugoberera eyagamba bukali 13 gundi Nyanzi byamujjako kati nkwemu example ulira nchakuletera ono luwembo oba ye luwemba ye naagamba 10 ye nawani era Nyanzi ata bonanga baziwa no Nyanzi era ye custodian wanopo yazikwata ezo nanga baziwa bali kati omusajja byamubuuza bw'oli omanyi togenda kumpa kaadi sente nayewola nenyewole bukadde 3 kyali kyange omunkakasa ogenda kumpa kaadi oli yamugambye ebintu biri mu mawulire mumubeerawo oli yamugambye twafunye highest bidder kakati eyo democracy tungamba naye lwaki olimba ate bina twabadde Kazola nga tubidiscussing ku TV nga n'omusajja nga alina omunamawulire nga abina nekuwana Kazola how sure are you nti gwe okkiriza nsereko kyayogera sisobola kukikkiriza lwaki okkiriza ekyaluwemba bona sobola kukkiriza kuba omuntu bwavayo bwati mu kamera tekitegeeza nti kyayogera omanyi wakinzikiriza nti ono muntu wammwe nze ndi waaye naalemu aliwo omuntu ono nsereko obadde waabwe nakiti waabwe luwembo waabwe kakati bwe mweyuza naabe nzira wani nenyogera bibeyuza abantu bangi kubanga waffe tulina olugero nti nze omanyi nyagala nyo engero nti bw'ogamba ow'oluganda kwambala obwerere bwe muleme kulabika n'agaana tebagamba ow'oluganda kulya ow'oluganda omugamba kwambala n'agaana nti naawe odda wali mubaseki n'okukola ki mubaseka n'oseka kubanga omulabudde kakati ekibiina kino kiri embarked on self destruction mission ate kitya kakati gwe nsereka ebigambo byayogera bikuza nupu luwembo yatuse n'ogenda ku Malaalo n'agamba Ssegirinya kaadi yange 10 bakiridde ulira tekisoboka na ulira yageze ku Malaalo nakawara ku Malaalo ebigambo byayogerako tisiki ekyo ati ulira yagamba ati ulira bwasaba ati zamayinta asaba Stana Rosa asaba Ssegirinya n'agamba nti Ssegirinya mukama wange njagala nkulembere 10 kyo kifudde bakiridde nenjagala tujeyo kaadi ndaga katabya ogali mu ekigambo 10 ati kuchira koina bungi kubanga byenyogoledde wano ogenda kubisalamu obutambi bwa njawulo kati bw'obeera ne kamolo webira tobimalayo okitegedde kakati kyekugamba nti twetaaga bwerufu akalulu ako debate eyo era yagugumudde ne gavumenti mulina akamyufu era kyalaze nti NRM akamyufu kayo kayina okutambulanga bwolaba akanupu katambudde mbanaye tuleme kulimba abantu akamyufu kitegeeza all the supporters of that party will come and vote. Did the supporters of NUP vote for Narukora? Teme kulimba. Biri babikora mu busenge bwabwe bwe byama mu computer. Ne bayiso tishiza ogunu kubanga tulidi. Bino byakulya guno muliyo na muli nakubabira bayita bana muli. Wabaddewo debate ogimanyi omuntu okubanga beso yebibuuzo ate debate yabadde nungi naye wakite basalira waawo nakuluma gato
gundi fe tusaze ogundi balina ogenda ne bagattagatta n'ogattaki gwarolabyeko final warolabyeko final tutuze kusala empaka z'okudduka oba z'okuyimba okiwulira empaka z'okuyimba ntate bavuleyo tujja kubawa result senkya anti bino byanjawulo ate byanjawulo ki kubanga kintu singa kyali genuine kyandukoze bwe kiti nti buli muntu ajja at least aleeta abalonzi nga 2 bali bantu 10 bantu 10 ezo tubakozesa the sample tugaye nti tumaze kuwulira debate mu voting olira awo wenyini abaliwo mu voting ana wanguli kakati abantu ba voting namwe abakugu abakebera mugate byammwe mutugaye nti aba voting gundi awanguli naye ffe bwe tugasenga abakugu gundi at least tugamba nti the element of around people to exercise their democratic right. Kino nango mu maaso awo ojja kiraba nupu eringa bw'olaba pusi pusi bwezaala obwana efuna we yeekweka nejja neebukanga bwekanga obudduka ne bugenda ejumyayo kati nupu erina kye yakoze njagala okirabe era omuntu yena gwogenda okulaba nga agenda kwevaayo yesimbewo bannamunegera omiyayo giwulirirwa nnyo okukyalo okusinga pusi ezikulidde mu soka ulirize olese ekizambo kirungi omanyete ebiyayo ku kyalo bibeera ebikamu dangerous than omuntu yenna eyali mu debate ku kaadi eno ey'Kawempe North era gw'onolaba nga azze bwannamunigina neyesimbawo mu kibiina ekirala obaki ogenda kumanya nti oyo yali mmoro kati kambuuze lwaki babakozesa endagaano you are not supposed to come first sign here ati gega amateeka agali mu nuupu if you are not suspicious gega amateeka agali mu nuupu ati that awo muri dictate mukirize nti dictatorship ya international because okulondebwa buvunaanyizibwa bw'omuntu ntanze simatidde nobwe bayira okutoka commission ya Uganda nze simatidde nina okujulira wanna wano neko ogamba nti ffe bwe tusalawo tewali ajulira mufuuse Supreme Court ya Uganda eti kiba kirungi ate kankubulire political party yonna enyuma ng'eyongerako political party is like a business when a business is not topping up is reducing gwobolaba nti business mali n'emitwalo 5 nsigaza ena gumanya nti ogenda nyinza okuba nga ndyako ati era olemeddwa okukozesa obwongo nti funa z'olyako nez'otereka oyo manya nti business egenda kakati ne political party bweba gwoboga nti gundi agenza awo otatusala yani mpuuga yani mpuuga alabika yakuluma wali omwagala wali oleese embega wali oleese eki mukaku yani mabike yani esawo eno sewanyana bamuleetera musiri naye mu butuufu kazola kambuze asoko ne munyogekano mu butuufu wasaba abantu banuupo bana yabaganda mutubalemu amagezi abaganda batubalemu amagezi tosobola kugoba sewanyana ow'ensenene muzukulu wa Kalibala atoleete musiri musiri from Mbale kale bwe baba ina amaanyi njagala bakwate sewanyana bamutwale Mbale alye njagala bakwate sewanyana mumuteeke owaffe kazo alye bani tuwa bantu ekitiibwa abaana baono muri kubagoba muleeta bamusiri muleeta bale bongoya owentunga wetagenda ntungamu amutwale ntungamu siga nti nsosola naye ekintu kino mukyogera nnyo abaenaremu bwe tujja kwesimba wano batimuda wamu kati wakimusiiba muleeta wano wawano lwaki tomwagala era nasanyuse nnyo emakinde nabakubidde engalo mwebaleme emakinde abantu b'emakinde nabakubidde engalo mwebale ggoba nyeko kitege omakigambo nyeko mwanyi kitegeeza jealousy nze gandi researcher sirinya linya nenga erinya nyeko kitegeeza jealousy era jealousy oyo bamugobye makinde mukamba genda twabako nze kugambe abantu bategedde neka mbuze kazo nupu eno ndabo gisajira nnyo musango nsaze ki nayenga bwaba nupu yembye nnyo bano nga gye baava era baagano zimba y'ekintu kyabwe tugeze mu dipi gye baali bonna the nature of opposition nebesigye byebyo katemba zeezo wokutuwaaka dededede oyo katemba nnyo era Lukwago nali muwe ekitiibwa nnyo nga musajja mugezi naye namugjamu ekitiibwa kyange ani Lukwago Lukwago meeya yansinga kusoma bwalooya
At for them they think they are only land people. They call themselves land friends. And I don't think they are behaving like land people. Kubanga lukwago wani yewade kitiibwa no yemerera abakazi na kasero ani aji abakazi bafuma ngemere na kasero market babalesa wazo kujura nga bagwamu ngemere bajiwa. You can imagine valuing abakazi abo mayite batuka omayite rumu baba kwatra kemiti abakazi bene kasero baje yebiti bine bagoyesa karu ne baga tukoyo kuyiwemere wachimuja samusavunga tukenda kujura emere kutana kugabura abantu gosoko yebuze boborumirwa abantu bo wacho timing sawa zibakora boja. Ate you cannot come from extreme end of politics to another extreme end no way which team. Nzeje bagenda President Museveni no bwa vansoka ninzira wange nisirikamu. Tojirawo. Asijira watecho. Yakambuze mukatono. Emyaka 10 gyomwagaza bwajjala giyitamu nadda mu myaka nga 15 omuvaako. Ekyo nja kusinzira wana abatutwara. Sirora kubanga musajja yabuuza. Ulira. Kirunda kifeji ndi awandika katabakaita crisis of confidence. Maybe tubiye kwa bipya. Mwe mutumusoma bambe. Crisis of confidence. Yali awandika nagene wana diope namubuuza. Nagama na diope. Opote njeri yali mukwana kuwe. Wachirowoza ko ntasobola kusiba. Omayo ya mudamu. Yamugamba in politics. No tall man can look in the future. So chibuzo chombuuza I'm not tall. Omuntu yeno muwanvu tasobola kutwala. Twali mu byofuzi twali muwanvu nnyo. Asobola kulaba ebyomu maaso. Ntikubanga kyowora banti mpuuga ne Kyagulanyi yali kalangala n'agamba nti banganye kuyitira Masaka kubanga nkuletera katambyako ntikubanga bamanyi naye munyenye yange mpuuga kati sawo no mulabi nti mu byofuzi na Diope yali yanukulu musajja nga wandika katabo manyi wandika katabo kola research kati yali agenze wana Diope amubuuze kiruza Alhaji kirunda kivejinja ayafa bona bagenda bawomole naye mirembe bagikolera tebamalaga gibasabira busabizi kakati oli amugamba mu byofuzi tuwali muwanvu asobola kulaba byo mu maaso kakati ekyo kyombuuziza nti emyaka 10 nja kulaba njero gyatwalamu naye era aworabyeko ye mwana emyaka 40 gino gitugendamu ndabye President Museveni tayesigika ye muntu ayesigika ekiranyira buli gye kimnumya omutwe twafuna enjego ya Kasasiro wali eri ekiteezi abantu ne bafa gavumenti ne waka abamu ku ssente okuvaawo kikyola batolina kyakunywa tubalabuze kati twazeemu okulaba nti ate Kasasiro azzeemu yeetu kakodi okyakali ewantu abo omanyi tutera olaba obutale ku mawulire ne bagamba nti akatale k'egindi bakookyezza waliwo ayagala ekifo ekyo ne tulowooza balimba tuba tuli awo nga ate waliwo ataddewo akedi kati Kasasiro kiteezi kiki ati eruptions ebugumu lyabaningi wansi eyo omulo nuguvaayo ebyo abakugu tebasobola bibalirawo mangu abakugu babala naye Uganda eno gyolaba eyina ebintu bingi ebikyankananya so olusi wabo rapusi ekyo nekitabaawo naye nze nkubiriza nga bwokirese abatuuze b'ekitezi nti obulamu bw'omuntu bukulu kusinga sente nze nyewuunya omuntu ayakagula emotoka mpya ne bakuteeka wano pisto ngugiveemu n'ogamba kale nzita kale mba nkwewuunya oli yakagula emmotoka empya omubbi akutadde wano pisto fuluma leeta ekisumuluzo tanzita ku lw'emotoka yange enfa n'omubuuza kati bw'oba ofudde emotoka era bagitwala n'omwana otagisigaza ate naawe ofudde nga bwolaba ono simunenya naye nkwa incident eyaliwo nti abara bakisomeremu manya ebintu ebyawo bitusomesa muganda awumune mirembe oba yakikolerera nze mwazisabira abantu mirembe mbawabula kukikolerera eggulu bakolera ddala tebarisaba nti kiwumulo kirungi mpura mu musiraamu mugamba munabbi abeere n'emirembe ate nabbi wate woosinza ate wokyamusabira naye awa ebyeddiini mwebimanyi kakati mwanyina wagunda ono wanyanjula omanyi bali ababbi baali bamunoonya ku esawo y'esente sebo yena abatolokako nadduka n'ensawo yali adduka ono mwana obattira emisaidi kati kireza oli bw'aba omugabo gekwata n'omuwa ate ffe bayibuli nakuga nti yakitugamba yagamba omuntu bw'ayegomba ekanzu y'omuwere ono nekigisiba ate onzite bwa bintu wajja bwereere oddayo buki bwereere tofa lwa bintu ate bintu bikolebwa amagezi gano goyina n'ebintu ebyo ng'obimanyi naye nga ate tulabe mu ggwanga mulimu abantu abafiiririra ebisente ezo ate bwewagira President Museveni tali bwati
president wagira eka si kubanga ye president we Ggwanga ati tuina ba president bameka president Museveni yomuntu ayagala nto omuntu ye nasanyuke waliwo ba president abayine tima bensi zaabwe abagala abala abantu bagagabana bagamba abantu bajja kutufukira kizibu that's not president Museveni nakugamba speech ya president Museveni esinga speech ezizona mukukurakurana in particular and security those two affairs bwabazogerako ayogera in deep ngasomesa abantu bakyuke kakati gwe bwogana kumuliza noga omukadeta ina kyangamba kati kiriza ntu ojja kufirwa bingi ati mulimu byayogera nenga leta bisa mu nkola kati PDM weri naye abazibya ate bagagga ate oyo omugaga womanyi murope tugende ku polisi wali murope tugende wandega ku polisi rope nto mugaga wekindi yabesinde bacho kumukwa ati bobe nyini be babirimu batawunikira akabe nyini be bali ya sente bayinaremu kubera tawunikira ko etaka kadi ya inaremu bakozi ba government mukozi wa government gomanyi MP weye kitundu kyalimu no baba wanu papa mukozi wa government obato kimanyi because an MP has 4 rules registration a presentation appropriate ejibaita budgeting ne oversight katizo ebe babikora si kiganyi mwezi atwala sente nze gambi batawunikira MP yagaba sente zigendo atawunikiraka it is his role leo atawunikiraka zituka kati wezibulira ate akatawunupu weremedwe mulimu nti nupu omubaka wa nupu oyo omanyi turopo buli mwaka funa 3 point singa ya prime minister's office lead of government business onafuna 3.4 no 3.9 billion mutabani wabisekezi nena atukunda funa 3.9 billion kakati sente ezo zanbale ziri mwebyo atenye baza ko mpuga baba wa mpuga twamura banga atambula mu bitundu ojukira ngaachari rupo yatambula na babaka wo nona atambula ona yone ono wabimeme ya nawa chali muvubuka sara meme ya ono wabimeme ya murekari mu masapi omanya ovubuka bwe era mu amarara omenya kabumenye si nina message je nalabye wano message eno yankutteko nengamba njajjogerako nawe yeno baade bandaga nti driving license yange eggwako kati kyenebuuza abantu bano aba driving permits bonga bafaayo notujjukiza naye abandaga muntu bonga tebatujjukiza bamanyi nti obudde bwonna tuyinza okubanga tetuli bannayuganda asikyekyo abandanga mu kuba olaba kino ekintu nkirese nti driving permit batujjako sente nezo olaba kyezikola nti otuuka nayo obudde obwo nofuna driving license yo ne message ino nagirenga bano balina n'obudde obutujjukiza nti bannaye driving license yegenda kukola ki ne endaga muntu enkakasa nti ndi munnayuganda ng'ate buli kimu kyonna tukikozesa ndaga muntu nesawa yakati ability of magnitude 90% ati nkwanukulolwo abadde nkyamalayo 90% fenna zaggwako kati nze nadde nnyina byenzigula ku YouTube ne baŋŋamba ndaga muntu yo yaggwako ku YouTube waliwo wooteeka ndaga muntu fotokopi yayo gundi eyo gyoba okubye negamba tolina kyoyinza kakisula nanga muntu intentionally ofune ebbaluwa ya poliisi osasule 5 bbiri ofune nanga muntu empya abantu bangi tebazirinanga empya zenyininyini bazinonya tebaziraba akyentegeeza tiba bwogitwaleyo bakurenewing government yateekawo automatic renew just a mere say nti twongedde emyaka eki bali bongeddeko gumu kati bayongerako emyaka 2 kakati gweyo webeganye ku YouTube oyina sente genda sasule munira emitwale 5 mbade kwa magnitude ability of magnitude awo wenyini wenjagala buzibu ki obuli mu kukola ndaga muntu bazikolera bweru nedda ati nkujira nti egundi ya license driving license bakujjako emitwala 27 omupya ali mu 5 kituufu enanga muntu bagijjawo sente meka ekyokubiri how many people with drive kubanga yabwe ya myaka 35 kubera expired government ya NRM indaga muntu ani allows people to criticize it nze kina criticizing it chifu we wane bungereza expired date naye chifu because nze kubera mu Uganda sigala ku expiringa okitegedde naye babuteeka ko kulya sente gayaye gabi
n'ebintu by'omanyi nagambe ebibuzo tola mukubibuuza ng'okimanyi gwoba bingambye mbigambye kubanga kiri bwe kiti nti omunauganda kubanga bagenda ne bakugamba nti id expiring nini te expiring nange ningamba taba kukuba tunyonyole what is nini and national id what's the difference what is the difference omuntu yandabadde nga ine nanga muntu asasula ngebuze not expiring how can I expire to be a Ugandan unless I declare I denounce to be Ugandan but if I'm a Ugandan until I die so id yanfu abana Uganda batulaba lwaki ati tebazikola baba tusaba mitwala abiri tuzikole tubenga netuleze expiring sija sente guno mulio ati ondaze nti tebayina sente zikozesa ati sente ata ba license bo bakona sente first of all ncho tenyini chifu lwacho fulime zaba ntendaga enanga muntu ezili expire ezina expire date as if their nationality is expiring echo chifu so ani kitegeza nti chifu walio chiudeko ku ya parliament banu mukuliye bitavutavu baita abantu ababuza billion emu oba milioni 2 babaita kumeza ngene je tutudeko ne balya billion emu nga manonyeza 500 million billion bajirirawo mu buchupa mu frasika bwabwawo bagamba ta akachiko kalide billion nga just za kulya buli ezibabuliza ko singa mukute zino nimuziza wali ndi capacity building mu government bayine kibaita capacity building okimanyi go bingamba byonna capacity building kitegeeza kusomesa abantu nti capacity building takes more money than the real thing you are teaching people. Era kye kimu kye nakubuuzaako tilwaki bye mugeno noonyereza kate mu byongera mu ssente. At that vice is from corrupt officials of which belongs to all parties. Naye nga bonna bakolera mu gavumenti. Ati mu gavumenti Kyagulanyi mukozi wa gavumenti. Kati gavumenti otiza bekwata kaabo. Ati mugaye Kyagulanyi mukozi wa gavumenti mbuuza ntatya. Obudde bwe bamala. Mbuuze kyatya. Afuna 7 billion. Obudde bwe bamala. Kuba tunoonya munnansi obudde bwe bamala nga bakwata bano simanyi nayambadde ovulo. Okireba omala nnyo nga bakwata nnyo abali corrupt. They are arresting them. But the problem is the hands of democracy. Nti engalo za democracy gwakwata si gwawozesa. Gwakwata oli mulala awozesa independent na ka president batasobola kulagira. Atya. Kati Supreme Court yasaze not in favor. Yaragide. Nera olumu kiba kine ekimuyambira. Nti wali kubanga bakute koti yamaje ewozesa bayine mundu nebyambalo okugamba tibabowozesayo kubanga ba civilian. Because if you are not a journalist, why should you be married with journalists? When you qualify yourself to be a soldier, when you put on the attire of soldiers, okitegede kyenkugamba kati kyenkugamba nti ate kote yagambye tibabowozesayo kwa abantu babulijo anti balaba nti nenezi nezabulijo zisobola okubawozesa kati okimanyi nti abantu ababbi bambala ebyambalo by'amajeni babba abantu bagamba nti omusirikale yatubye olaba you are tarnishing the image of soldiers because you have killed a soldier, taken away the garment or the attire and the gun. You go and steal. Kat abantu obawa image nta abasirikale ba government babbi. But in the real sense they are not. Goya biseze byambalo. Kati bakutwara mu koti maso ngwate gwache mutwarayo. Gwe wachi webogeze kubba. Togeze na sati yo. Baba ine ebyefaananyiriza. Bate bayina ziri rio ate aliwesa seri yefaniriza tiwali mundu yefaniriza bwe bakusanga nesasi libasasi bakusanga ne mundu ebachi eba mundu so bwe batuswagala nti batuwozese mu kooti masho twewale ebyambalo by'amaje twewale ebikwato by'amaje eze mundu ge masasi ze bomu bikumpora byonna biveeko kati bajja kusanga bakutwaleyo. Okay, nga tufunza nga tuwumba mukulu Kazola. Wiki eri ewedde is it eba wiki ewedde ya gundi nup bajagulizaako president w'ekibiina amazaalibwa ge era agenda okujja surprise gye bamukola nga bamukoledde parade naye parade ndaba yafuuse ensonga
ate nga naffe parade zennyini ezo twazikolanga mu masomero ne tukolanga mu parties omuntu ne tumwaniriza mu bitiibwa ne tumukubira bandi niga twalabye ekintu bakitutte nnyo nti ate bano balabiza okuba bayinza tebalina wadde omuti jjukira aliwo ebimu bye batendeka abageno yingira ndozobo amagye babeera nnyo n'emiti bano baba bakyabo bakadeeti baba n'emiti nga emiggo naye bantu tebabadde na kintu kyonna kyonna gyesibadde bambadde red ne tulaba omwogezi w'amagye yavuddeyo n'agamba bano bonna kiki obwo bwe buzibu bw'eggwanga bona mbuuze n'agamba nti kituufu tulinamu ba DPC nti naye tebalina musango si bajasi ninseka niŋŋanda abo abakazi abatasoma ogambye olina DPC mugundi zaabwe ezo balina amaranka balina DPC bakijuza batya district police commander are you not a soldier ayinza okubagamba district person kakati bw'okyogera nti DPC n'osirika nti tulina mu ba DPC ate tukyogeramu the formality of soldiers abantu tujja kukibajja mu mutwe kakati ffe tutufaayo nyambala yibayambadde naye ebigambo byayogereddwako mukyala wa pulezidenti yagambye mwe mulijje uliriza mwe mulijje erisobola kukwata ekintu kyonna kyemwetaaga kakati gwe wa gavumenti ng'oli mu ntebe waweebwa mandeeti ng'era olaba merisia group which is grouping to capture you ng'era okuba mu ngalo kubanga ebigambo kyekikulu enyambala eno baludde nga babyambala naye tubuuza bajeritya abatalina mundu baba basirikale wange mulijje erisobola kuwamba buli kyemwagala kambuze mukatono twayimbanga eddantu kalina ejje lya edimasi asifa mu byakuyimba nawe no tuli mu byafuzi lwaki tulita byakadongo kamu nga tuli mu byafuzi kino kyetugamba nti eno political party and any political party aim is to capture power bado kimanyi kakati political party ne kugambye bo bavudde ku constitutional lines of capturing power. Now they are putting in Merisia. Ono musajja obatte wangore yani. Savimbi yatandika bwacho. Savimbi mwangore yatandika bwacho. Nibajja ngabazanya ngabayerudi bamalira bafuse je. Ngabafuse je. Ne basolo kubanga they may need to capture power. Ninga ate bagenda kuyita mu kulonda. Ati kye twagala tobayita maje. These are not soldiers if you, as you claim, if they are not. For us we think maybe they have the knowledge about it. Because even the way they salute, the way they stand, they are typical soldiers. Nebyo n'abaana babikole waka. Bwe babikole ate naffe kitugamba ono ate mukama wabo wayimera nagamba muri je lisobola kukwata kintu kyonna kimwetaaga. Naye mukyala ante era mukama wabo mumuyita first lady. Simayi second lady gwa yani. Kakata ochenkugamya nti ebintu tuwa kitiibwa gavumenti eri mu ntebe. Bado nze omwami aje kyeyetaaga kuwa kitiibwa ng'omuna mawulire nompe kitiibwa nga political analyst. Tutujja kulwana. Naye ekyakubya omugenzi tamale mirundi nakuba barutaya ku NBS byebyo. Oli ali enguzi ate nkyogenda kubuuza mirundi mubuuze bino. Musajja yanyiga namukubira ku kundi kuso. Nga byamubuuza kubanga bamuwadde. Buuza kubanga okozesa mutwe ng'omu n'amawulire kubuuza Kazoora akwanukule. Naye Kazoora to infringing a right y'omu n'amawulire n'omuvuma. Ensaawa gyagenda maaso nti gwe Ssenyonyi right honorable Ssenyonyi era ndowooza owulira akamwa kange buli bwemanyi ogera ng'amata ow'ekitiibwa Kyagulanyi sobola kuvuma Kyagulanyi I cannot because Kyagulanyi alina kyakoze mu nsi eno alina ababaka 50. Kyemanyi naawe obimanyi byakola siibula batulaba atuwulira alina ababaka 50 ye leader of opposition kati sobola kuyimira oba Besigye oba Muvume n'oba babwanika n'obwabaani tuwe ekitiibwa buli muntu mu capacity ye noono naye alima endimiro eyo kyejegwa naye simusanga yine muti obuula ani ono ali mu kyejegwa mu ndimiro kubanga gwe ettooke lyogenda kulya kawungeezi ettooke lyogenda kulya kawungeezi alirima kyejegwa ne Masaka yali kuleetedde wano oliye kubanga epapula by'esente bwemwepanka nalyo nga mutwala bawala out tosobola kulya nga tolina mmere kuswala. Okay, nga tugenda kuwumbawumba producer alina akamaka kankubye mbadde nkeera biti sajja gw'olina omukisa obadde ondeseeyo tuwumbe wumbe kano mu dakiika ezi 5 accountability bulijjo mpulira bagamba Bobi Wine principal ali mu bisiyaga ali mu ki naye bintu byavudde ne biraga nti bannaye
gavumenti yaffe gyosinga okwagala bulijjo naye evujjirirwa omusimbi omuyitirivu ate kirwadde wekiri temupiikinga bintu nga bifulumye bafulumiza sente usaidi zebadde wa Uganda ne bafulumye sente usaidi zebadde egabira ba NGOs okupromotinga ebisiyaga ne bapasita tebakyogere tebapasita naye nzo nzakyogedde kubanga kimanyi nti era lwabasumba baagalinya obudanyuma wala wasumba abaagala obudanyuma nga bali mu Uganda muno ate bali Kenya gwe tobalaba abaana bababera biki naye tuleme kugendera kugenda mu miyase kubanga court has never declared naye tibanagamba ko ntubadde tuwa gavumenti sente bweziti ezo sente zibadde zijja wano kituufu mu Uganda naye nga ziyitira wansi NGOs owadde ba gavumenti ngewana NGOs neya god batumusabe batuuka kugigalawo nga zivumiriza gavumenti kumbe sente ziyita mu jeni NGOs zino gundi eziyambako abantu yes zijanga ziyamba kumbe biyamba bakutwala omwana wo bagende bamusomese kumbe bamwitirwa ngaki sente gye badde ziyitira ebisiyaga babisomesa batya babisomesa batya ate obwenza obusomesa otya gwabukola kubanga era nsobasa kusomesa ani abukola ngamba babukola kubanga bagamba bwe bati nti bad company corrupts good morals. That's Bible. Bad company corrupts good morals. Nti wosemberera omusiyazi no wato biri osango biride kubanga yajja kutandika kukulaga ebirungi byokka birimu akulage nti n'obugaga buzze nenga tubuliyo era abasiyazi tibagaga abasiyazi they are just organized kyensaba nti abalina aremu naffe tubeere organized tubogerere ekintu kyaffe kigende mu maaso kiriwa ena aremu anti kyengugamba nti Communist Party ekintu kyakwogerera bwogerezi ate Yesu yajja mu myaka 2025 bakyamwogerera nga yali Katonda ekintu kyonna abantu beerabira kubanga kati abaana abalabako ng'omukazi wo bamukwata ne bamwebakako ne muwalawo tibakyaliwo wano bakadiye bemyaka ffe abaana kati ate bwe tutanagamba baabira bataabira babalina bimanya batya olina okubugaloga ensi yali bubi tutegeera nti information must be passed to the young generation ate imwe kyemutayagala mugamba nti abakale tebalina kye batugamba. That's why they are empty headed. Abatula abawakalooza akasembayo nga tufundikira kyemba saba mbasaba busabi biri abiri mu mukaga toseka yesebo oseke nseko yo kumokinga naye tujja kubakwata sigamba kwata kwa komera ngamba kwata ku bufuzi biri abiri mu mukaga era president Museveni akomawo nsaba bana Uganda most especially Kampala capital city wakiso mukono mpiji Entebe boka kasita balonda siga muntu boka bebalimbibwa manyo omuntu asomya alimbibwa mangu kibetere mu buyayo kya mwana mu DPC baina diguru omuntu asomya alimbibwa mangu okusinga tona tasomi oraba spiritual matters kyangunyo kubongo oliro ina diguru 2 ninkugamba nteriye GBC nojja kuona kansa n'oli ngo ina diguru ezo mu mateeka spiritual matters even political matters ngo ina diguru ezo ningamba nteji nisoka ninditeeka mu mazi nindiba mu kikobo nindivunika ningamba tirimire ko anse egende ndate jiri noliteeko waro aro musajja onaraba twino Uganda yali ankyalide ko wange naye nabiba n'ababbi yali ankyalide nakubira mu lwadde namugamba kwate emitwale 2 nagikwata zitekawo wakuluma nazitekawo namanti kati zisiige mu kigere zisindike kusumu yange kati zasindise kusumuze ziri zasize wano just mindset nti ne baana b'obulimbe kibaletedde okugenda mu maaso bazanyira abantu kubanga balina Uganda bagagawadde akusaba mitwalo 10 kumulaba 50 kumulaba n'oziteeke kubanga ozina government ya president Museveni ekyembadde ensembo ina kyoka avemu ebyo NRM president Museveni akomawo 2026 tumuyira akalulu emyaka gyalina kati gya kumuwa sanyu tuwe mu president Museveni sanyu n'eggwanga lyafaliwe sanyu tugera kuwa yesanyu. This is fundamental age of working his country. Myaka 789 omukulembeze wabeera fundamental obadde tukimanyi. Yo ina abaana ate watisina abaana nze nsula wocho gasina maka okwagala Museveni kinjije kaba abatulaba necho nazo kyenyini okuvayo tinga human rights z'omuntu kwegamba kyempagira kijje kabaana bange emitwe mbuzi kyogeza okubuza aje sabologe manya tukoze ne Katabira Muhammadi wa mune Kagere waswabeka
tubale ne Kazoola olunaku olwaleero mwena bateekamu ensimbi tubeebaza olwo musamize leero tomalanze noza tiyataddemu guno omwezi mwebale nnyo mwebale ddala tutusingana ate olundi babaye Lubalusewa TV mazima ku mazima.